Charles James Senkubuge ndi ne ttiimu eno era nga nabo bajja kubaako kye boogera. Tuze wano nga tuli mu lumbe lwa mukwano gwaffe Alex Mukulu. Effe tulondeddwa okubeera ku komiti eyogera n'amawulire kubanga omuntu gwe tujjidde mu lumbe ali very sensitive ate abadde oba nkikozese wa lugezigezi nga ffenna era bwe tuli. Mu theatre abadde 4-star General omujjuvu n'ebitiibwa bye byonna alina okuba nga ali nabyo era ng'ebibye bitiibwa. Ensonga lwaki n'olumbe terulabise nnyo nga bwe lwandibadde lulabika kubanga baatugambye waliwo munnamateeka abirimu musooke mugende mpola. Paka lwe tuvudde ne tugamba nti kati tetugenda kulinda nnyo kasa tugambye ku byatugamba tutandise okukola ku ssaawa ngendoza nga zingidde nga 3 ez'ekiro okutandika okutegeka olumbe lwa munnaffe. Bingi ebyokwogera ku Alex Mukulu naddala ffe abaludde mu industry eya theatre. Kimu kyokka ekyewunyisa nti nze ku lwange neewunyisa nnyo okuba nti abadde mu generation yange yakola ebinene bingi nnyo nendowooza nti ansinga emyaka nga 30 nengenza okuwulira emyaka gye nga tuli same generation. Mukama amutuggyeko. Alex Mukulu abantu boogera nnyo nga abantu bafudde nti tazzikawo naddala mu kampani eyo gye tukolera naye ogenda okyogera ng'omukozi agenda okudda mu kifo ky'oyo wamufunye dda. Naye Alex Mukulu to the true meaning of the word tazzikawo. Ffe ng'abali mu industry eno tugenda musubwa forever kubanga yabadde referee waffe, yabadde police officer, yabadde CID, yabadde buli kimu, yabadde IGG, yanenyereza buli kimu. Ate yakugamba naye gwe byewazanye biki naawe kwegyo emyaka gye wakazanya oyinza okuzanya bwotyo. Yabadde referee card n'agamba yellow card n'akuwa red card. Yabadde atusala ensobi, yabadde critique ate nga naye industry agirimu. Waliwo Abamerika bakyala kuno bava mu Ford Foundation baali bantwala eyo Hungary kulaba muzanyo ne Russia. Nembagamba tugende ne Alex Mukulu. Nembagamba Alex Mukulu twamunoonyeza naye muzibu nnyo kubanga is complaining buli kimu tekimusanyusa. Is complaining against the space, is complaining about the style, is complaining about anything kyogereko tali happy nakyo. Kirikoze bubi nti avuddewo nga theatre gyagala etuuke tetuuseeyo. Abadde ne style eyiye Philip ajja kuba agyogerako yagimanyi bulungi nnyo yagikoleramu ebbanga ddene. Style mwazanyira kibi nti atuvuddeko. Nze sijja kumwerabira kubanga ye yanyingiza broadcasting. I personally nali muzanyi wa mizanyo for a very long time. Mba ndi ku Pride Theatre mu office yange teyakonkona n'abandulawo oluggi n'ayingira n'agamba gwe nkukimye tugende ku radio. Ne mugamba nze ndi wabakayimbira tolina ssente zigenda kumusasula ku radio. N'angamba it's not about money, it's about the people you're going to be communicating with. Benkanawa namatiza paka lwe navaawo ne tugenda ku Simba FM ne tutandika okukola. Nakyo nekizuula nti ye yakindabamu nga nze n'okukimanya sikimanyi nti nkirina era nenkola ebbanga lyonna lye nakola ku radio. Tugenda mu misinga forever and ever. Bingi byenjagala okumwogerako naye ate tuli basatu. Kandeke bannange mukyuse obuzindaalo muteeke ku Abe. Kitalo nnyo ekya Alex. Nze kyenjira okwogera nti tubadde mu nteeseganya, tukyali mu nteeseganya ne family. Balinde kwatono. Alex Mukulu tuli mu nteeseganya ne family wamu ne gavumenti the arms 3 kubanga wakati awo gavumenti etuyingiddemu negamba nti Alex is a national asset kale nabo bagenda kujja. But amidst all that fene tusigala nga tuteesa nti gavumenti wenejjira naffe tujja kuba tetulina tulabo bwe tunakwataganira. So tentatively tugenda kusulawo wano era n'olunaku olw'enkya tujja kubeerawo, n'olunaku olwa bbalaza tujja kubeerawo.
tusuubira nti tujja kubeera ku National Theatre ku Lwokubiri okuva ku ssaawa 8 wetujja okujja okubeera ne Alex Mukulu ku stage officially tukole emikolo gyaffe nga bwe gitera okubeera egya bannakatemba then body day mu funeral home ffe era tusulayo ku National Theatre nga bwe tutera okukola. Ebisigadde tukyateeseganya ne family okulaba nga tuziika by Thursday, but that is tentative. Basaba family yo suggesting a Saturday. Tukyali mu nteeseganya nabo tuhitinge common ground tulabe nga tutuuka kubanga ate weekends ziba nzibu nnyo eri arts fraternity. Kiba kitegeeza nti tutaziika Lwakuna ate awo tuba tuziika ddi Monday. Ate kirimu ne component endala nti alina n'abaana bava e Bulaaya be tulina okulinda. So temporarily nti body eri mu funeral home tukyali waka ku Lwokubiri tuli ku National Theatre, then ku Lwokubiri olunaatuukira tujja kuba tufunye the correct date ya burial nga biri communicated nga ne government emaze okukola ebyayo. Naye sofa nga chairman waffe nga chairman organizing committee yonna ya Honorable Nyombi Tembo yatutambuza yagenda okuba naffe kuliko Mwami Stephen Lwanjezi yamuddirira, Mwami Benon Kibuuka, abala ffena tuli ba committee members ne different committees zibadde set up okola nti coordinatinga okuziika hero waffe mu ngeri deserving okuziika Alex Mukulu. Yafiridde Kiruddu, yafudde obulwadde bwa kibumba yalwala ekibumba officially, naye abasawo will definitely communicate the final naye nga yafudde ekyo. Ebirala byonna bibiri yafiridde Kiruddu leero naye nga bwe ngambye Lwokubiri tujja kuba ku National Theatre nga ebirala bwe bitambula. When the government comes in to clarify, kwa nabo bagambye is a national asset, that's from them, and they demand it be given an official send-off. Kali katubalinde nabo. I'm aware until a letter has been sent to the president through our chairman, nebirala ne minister wa gender, bonna baweereza ebbaluwa, so tulinde ekyo. Naye nga ffe eno tutambula okobservinga, naye nga wano vigil ejja kubeerawo, olumbe lujja okyoto ogwoto gujja kukuumibwa wano, n'enkya tujja kubeerawo paka tunagenda Olwokubiri tujja kusula ku National Theatre, ate ebisigadde tujja bitegeerako olwo. Okay, ekisooka Alex Mukulu abasoma history was a slave driver. Wagenda nga twajjanga wano nga muzze okukola naye ng'otuuka ssaawa 12 ez'akawungeezi ng'ogenda kuyimirira ng'oyimba luyimba lumu paka ssaawa 12 ez'okumakya. Simanyi oba wali olabika akasana nga kagwa n'okalaba nga karayizinga kavaayo oyimba luyimba lumu myezi 3. So eyo yali Alex nti engeri gye yatufugamu nga obulogoyi naye okutuvuga bwatyo n'amaanyi ako kyatufuula kye tuli kubanga kati ffe engeri gye tulabamu ati ono ne ethic gye kwe tukozesa mulala nnyo ku bavubuka. Omuvubuka okimugamba ekyo n'alowooza nti okola ki osaaga. So twayiga kinene. Simanyi oba waliwo omuntu omulala aliyo kati mu Uganda asobola okukola bwatyo n'obukkiriza n'okwewaayo ng'okwo.